Yiga omubirigwo n'emmere gy'olya mu gataliiko nfuufu. Kisangibwa mu Afrika muno kintu kijjudde ebirungo byemutalabangako. Wali olidde ku Ekitaffeeri gwe atakirabangako oba akirya nga tomanyi mugaso gwakyo? Ekitaffeeri kibala kyekolongerevu nga kirina obuntu obwakulanga obwa ffene kungulu, wabula ekibyawula kwe kuba nti kyo kitono bw'okigeraageranya ku ffene so nga ne mu bwomi byawukanira ddala. Biyitirivu kirimu amata naye abantu bennyini twekolera bulwadde kubanga ekibala kino mukiraba kyonnyini kinungi okirya kibanga mugaati. Bangi tulumbibwa endwadde kyokka okufuna eddagala eriziwonya kyandiba ekizibu. Nabwe ekityo abakugu mu kujjanjabisa obutonde Professor David Sali ne Dr. Sidin Senteza bagamba ekitaffeeri kirimu ebiriisa omuli vitamin C, vitamin A, vitamin B, fibers n'ebirala ebyetaagibwa omubiri gwo okusobola okuba omulamu obulungi. Abantu balemwa okulya ebintu ebyamakulu ne batandika okuyonka ensolo kakati ate ne balwala kansa ate ne baga ate tufudde Katonda atugeredde bubi. Naye Katonda mwagala abakole atya? Kansa ali bubi ddagala liweddeyo. Eddagala ntusobola lyesimbira mu maka gaffe n'owerira buli kintu kyoyagala ng'oli ku mmeezayo naye tuwoza kansa. Mutayona gwe tulina buli muntu alowooza buli kintu kijja kuva mu bazungu awo mwerimbye birigenda okutuuka nga twafa dda. Bongerako nti ekibala kino kye kimu ku bibala ebiziyiza omuntu okufuna obulwadde bwa kansa olw'ekirungo kya vitamin A kirimu. Kirimu eddagala, kirimu vitamin C, kirimu vitamin A. Vitamin A yeyita beta carotene. Beta carotene yalwanyisa kookolo senga ebintu bino birya buli kaseera. Naye abantu abasinga baagala nnyo okulwana n'obulwadde nga maze obanyweza. Ekirungo kya fibers ekisangibwa mu kibala kino kiyamba okwoza mu mubiri n'ofuluma bulungi awatali kufuna buzibu bwonna ate nga n'olubuto lusigadde luyonjo. Kati mukisandika okukozesa ebintu bino bulungi nno ekyoza omubiri kirimu vitamin C. Ekitaffeeri mu baana abato osobola bakolera mu juice ayamba okutambuza emmere mu mubiri. Dr. Sidin Senteza agamba ng'ogyeko ekitundu ekiriibwa osobola okukozesa ensigo zaakyo okwejjanjaba. Agamba nti mu baana osekula ensigo zino n'oziteeka mu bizigo nga bino bw'obiteeka mu nviiri z'abaana bigubamu ensekere n'endwadde endala ng'ebiguuna n'ebisente. Osobola okukwata zino ensigo n'ozisekula okumala ozisekula n'ozigyamu ensaano n'otandika ozitabula mu bizigo by'abaana kwaba abaana abalina ensekere. Ensigo zino zigoba ensekere mu baana kubanga ziriisa kyakyo eza vitamin C tezikkiriza buwuka n'abaana abato abatakula nviiri bulungi ku mutwe mukikozesa nnyo olw'ekiriisa kyakyo ekya vitamin C kibakuuma obutabulumbibwa ndwadde. Ebibala byonna abantu bandibadde babyettanira naye abantu balusanga endakasero bino bayindi n'abazungu babigula n'abachina. Abafirika baawano nga babiyitako bisi n'abaka tebasobola byesimbirawo. Kati mwandibadde mwettanira ekintu kino ne muwona ebizibu bingi. Yiga omubirigwo n'emmere gy'olya mu gataliiko nfuufu.